Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Okwali ng'okusaaga. Nsooka okukwetondera olwakadde ke tumaze nga tetukuweereza, naye munnange embeera y'edduniya nga naawe bw'ogiraba, mu mbeera y'okunoonya ekigulira magala eddiba, twesanga nga ebiseera bitukuttemu. Naye kaakano omukisa ke gufuniseewo ka tusobole okubeera nga tweyongerayo nate mu kitabo kyaffe kino. Katono nnyo okukujjukizaako wa we twafundikirira mu ssuula yaffe eyayita. Nakyala Violet yali amaze okubeera ng'asisinkana mwesigwa omulundi gwabwe ogwali ogwokubiri, era ng'eno gye yasobola okuva n'ayolekera ate ewa mukama we Lulenti n'amuwa biki bye yali asobodde okuvumbula. Oluvannyuma ennyo nga Violet atuuse mu maka ge, yasobola okubeera ng'awuliriza emboozi gye yali akutte eyaliwo wakati we ne mwesigwa, era wano we yasinziira okubuuliza Lulenti obanga mwesigwa yali asibiddwako nga tannaba kusibibwa omulundi gwe yali avunaana ogw'obutemu. Violet kyamutabula omutwe Lulenti bwe yamutegeeza nti mu fayiro olwedde kyalimu nti mwesigwa yali asibiddwako, so nga ate ye mwesigwa yali amutegeezezza nti ogwo gwe gwali omulundi gwe ogwali gwasookera ddala okusibwa. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okuna n'omutwe ogugamba nyamba nkutegeere. Violet obuzibu yalina bw'amaanyi. Ebiseera ebisinga yakemebwanga okwesiga mwesigwa n'okutwala ebigambo bye okuba ebituufu. Kino yali amanyi nti kikyamu mu mbeera y'omulimu. Yasalawo okwanguya omulimu guno. Lwali lwakusatu akawungeezi lwe yali asuubizza okuddamu okusisinkana mwesigwa mu kifo kye kimu ekya Valley Beach. Yasitula okuva awaka ku ssaawa nga 8 ogw'omu ttuntu. Baali baalagaanye kusisinkana ssaawa 9 gwennyini. Kale yakimanya nti essaawa emu yali ejja kumumala okuva ekisaasi okutuuka ekisubi gye yali agenda okusisinkana mwesigwa. Anti era yali tagenda kutaataaganyizibwa kwesiba kwa bidduka engeri essaawa gye zaali za ggandaalo. Violet ekyamwewuunyisa yagenda okutuuka mu kifo nga mwesigwa yatuuse dda, so nga yali amanyi nti yasooseewo. Musajja wattu bw'amulengera yabula okufa essanyu. Yasanyuka okulaba nga nakyala yali tamuyibye. Violet yatambula n'ajjira ddala ono we yali atudde. Ku luno mwesigwa yali yapangisizaayo akameeza n'obutebe bubiri. Nga tannatuula, mwesigwa yamuwaana bw'ayambadde n'anyirira okukamala. Violet yamwenyaamu kwe kumuddamu nti weebale kusiima. Nga bulijjo mwesigwa yasituka n'ategeeza Violet nti agenda kuleeta byakunywa. Violet yamusaba okusigala ng'atudde nti ebyokunywa yali yatumizza dda. Mwesigwa yeewuunya kwe kumubuuza lwaki yali atumizza. Ye kwe kumuddamu nti bulijjo gwe abadde agula, nange ne nsalawo okukugulirayo olwaleero. Mu kiseera kitono ebyokunywa byaleetebwa. Eyabireeta teyali mulala wabula Saagala. Yabaleetera eccupa za sooda 2 ssaako ey'amazzi ga lwenzoli ennene. Byonna yabissa ku mmeeza. N'abuuza obanga waliwo ekirala kye beetaaga. Violet yamutunuuliza eriiso ekkambwe, oluvannyuma n'amubuuza lwaki ebyokulya bye yatumya byo baali tebabireese. Yamutegeeza nga bwe baali bakyabiteekateeka, naye nga nabyo baali bagenda kubireeta mu kaseera katono ddala. Bw'amaliriza okwogera ebyo, ono ntegeeza Violet n'amutemyako agende. Saagala bw'agenda, Violet kwe kutandika okutegeeza mwesigwa nga ye bw'atatera kusuubiza by'ataatuukirize. Nakugamba nti nja kukubira essimu, saakikoze? Nali mbuusabuusa obanga olina n'essimu. Simanyi gwe tolina batera kukukubira. Mwesigwa yamutegeeza nti yalwawo okufuna abamukubira ku ssimu, naye nga ye essimu njirina. Gwe bwe wakubye sinze nakuzzeemu. Mwesigwa yakwata mu nsawo y'essaati n'aggyamu akasimu enkola ya Nokia buno obwedda, obumu ku bwasookera ddala okukozesebwa.
Kino Violet kye yali ayagala. Yagikwata n'agyetegereza ekika kyayo. Bw'akitegeera kwe kutegeeza mwesigwa nga bw'agendako mu binaabiro. Yasituka n'ayolekera ebinaabiro. Bw'atuukayo teyayingira, yayitawo buyisi n'atambula ng'adda eri gye batundira ebyokunywa. Eyo gye yasanga saagala. Yasooka kumutegeerezaawo nga bwe balina obudde obutono ddala. Yamutegeeza ekika ky'essimu ya mwesigwa n'amusaba okukola ekyo kye baali balagaanye okukola mu bwangu ddala. Nze ngenze, saagala, naye nkusaba tokola ensobi, guno gwe mukisa gwaffe gwokka. Nkusaba okukola ekisinga. Violet yafunyaamu okuddayo we yaleka mwesigwa. Saagala yamukakasa nti yali agenda kukola kyonna ekyetaagisa. Violet yaddayo n'atuula awaali mwesigwa. Mwesigwa musajja wattu yabeeranga musanyufu buli lwe yalabanga Violet, kyokka nga tamanyi ono kyamutegekedde. Ne ku luno nakyala bw'akomawo, musajja wattu yanoonya mangu emboozi gy'ateekawo nga tayagala nakyala awoobaale. Yamunyumiza byonna ebyaliwo kitaawe gye yategeka akabaga. Okwawukanako n'ensisinkano zaabwe ezaasooka, olwaleero Violet teyali musanyufu nga bulijjo. Omutima gwa Violet gwali ku kimu kya mulimu saagala gwe yali agendako, anti nga tamanyi obanga saagala anaasobola okukola obulungi nga bwe baali bateesezza. Mwesigwa yakanya kunyumya mboozi ng'ono tamunyiga, lwasazeewo okumwanukula ng'awuuna buwuunyi. Musajja wattu yakiraba n'alowooza nti oba emboozi gy'anyumya yeetanyumidde nakyala, bw'atyo n'asalawo okuleeta emboozi endala, naye nga wa. Yamubuuza nti, Vanessa, waliwo omutawaana gwonna, ng'olabika toli mu mbeera zo leero. Violet yakimanya nti alina okukyusaamu, bw'atyo n'atandika okwagala okweteeka mu mboozi oli z'anyumya, naye nga kali era tekeebulizaayo. Liba teriri busa ne saagala n'atuuka. Violet bwe yamulaba n'alyoka addamu ak'obuntu. Yajja akwataganye n'olusaniya okwali emisito gy'ennyama y'enkoko enjokye. Bw'atuuka n'abissa ku mmeeza nga bwe yeetonda olw'okubalwisa. Violet yatunuulira saagala n'eriiso eribuuza ku kye baali balagaanye. Saagala yakwata mu nsawo y'essaati n'aggyayo essimu ne yeefuula akebera ku ssaawa. Violet bw'alaba nga saagala essimu agirina n'amanya nti alina okuzannya akatundu akaddako mu kazannyo kaabwe. Yeefuula atagenderedde n'akoona olusaniya olwaliko enti z'enkoko ne lugwa okuva ku mmeeza ne lwevuunika ku ttaka. Okwo nga kwogase essimu ya saagala. Saagala yayanguwa okujja okulondalonda ebyali biyiise. Mu kavuvuŋŋaana ako kwe kukyusa essimu gye yali aleese n'eya mwesigwa. Yaddira essimu gye yali aleese n'agissa ku mmeeza okumpi ne mwesigwa. Emisito gy'ennyama yagikwata n'olusaniya n'ategeeza nga bw'agenda okubaleetera endala. Mwesigwa yakanya kugamba nti ensobi tebadde yiye ennyama okugwa wansi, naye nga saagala awoza kimu agenda kubaleetera endala ku ssente ze. N'ekyo ekitundu baali bamaliriza okukizannya, ate ne balinda ekiddako. Violet yali ayagala kuyunga ssimu ya mwesigwa ku yiye ng'amasimu gonna mwesigwa gaakuba n'okufuna naye aba agafunako. Ogwo omulimu saagala gwe yali agenda okukola. Ebyali biddako Violet byali tebimutiisa, ye kye yali asinga okutya ye saagala okusanga nga mwesigwa aggyeewo essimu. Naye wano ebiddirira byali tebimutiisa n'akatono. Mwesigwa yasigala asaasira muvubuka. Okimanyi nti olwaleero agenda kubanga akoledde bwereere, anti omusaala ogumusasulwa agenda kutoolako ezinaasasula enkoko. Kolowooza asasulwa ssente mmeka okwo kwasasuza enti 2, naye n'asigazaawo ezeegasa. Violet yamwanukula nti, sirowooza nti agenda kugisuula, agenda kugenda akubeko ettaka azzeeko ku kaliro, omulala bw'anajja okugula jjajjayo okumuwa. Mwesigwa yaseka. Wamma oli mutuufu n'okutukomeezaawo eyo yennyini.
Bombi baasigala baseka. Akaseera kaayita mpaawe kaaga nga saagala akomyewo. Yajja n'ente z'ennyama endala. Mwesigwa bw'amulengera n'atulika n'aseka ng'olwajjukidde Violet bye yamugambye. Awo ye Violet nga tayinza kusekerawo anti obwo buba budde bwa mulimu. Saagala yatuuka n'awummuza olusanire okwali nti z'ennyama awo ku mmeeza. Bw'amaliriza kwe kutandika okubeetondera nti, bannange munsonyiwe naye essimu eno gye natuttemu si yeeyange. Nze bwe natuuse wano essimu nakuttemu eno mu kifo ky'eyange. Munansonyiwa bannange. Mwesigwa yakwata mu nsawo ye ey'essaati mwe yali atadde essimu n'agiggyayo. Mu butuufu eno si ye yali essimu ye, eno yali mpya nnyo kyokka ng'eye yali nkadde. Violet ye yasooka okwogera ky'alowooza. Kirabika wano mu kavuvuŋŋano k'okulonda ebyabadde bigudde wansi we zaawanyisiganyiziddwa. Mwebale nnyo ssebo okubeera ow'amazima. Mwesigwa yawaayo essimu y'oli naye ne bamuddiza eyiye. Saagala bw'afuna essimu ye n'alaba eryamuleeta. Violet yasigala asabirira kimu saagala abe ng'akoze bulungi ekyamuleese era nga musanyufu ng'alaba n'ekyo bakimalirizza. Naye yali amwesigamu ekyo kubanga si gwe mulundi gwe ogwali gusoose okukikola. Mwesigwa yatunuulira essimu ye n'oluvannyuma kwe kugamba nti, mu butuufu mbadde simanyi wa kutandikira ng'essimu yange ebuze. Amazima gali nti mbadde ngenda kufiirwa kinene. Violet yamutunuulira nga yeewuunya. Obadde ogenda kufiirwa kinene? Obadde ogenda kufiirwa ki ekyo Mwesigwa? Abo b'okolagana nabo mu pulogulaamu ze ez'obutemu oba kirala muvubuka ggwe? Ebyo teyabyogera wabula okubirowoozaako munda ye. Baagenda mu maaso n'okulya enkoko gye baali babaleetedde. Baba balya Mwesigwa kwe kugamba nti, wabula enkoko yaabwe empoomu ddala. Ko Violet nti, kansuubire teyatuddiza yagudde mu ttaka. Mwesigwa yaseka kwe kumugamba nti, ekirungi ewoomye, ekirala bwe tetuleetera buzibu mu lubuto lwaki tuba tunenya omuntu yenna. Ekire ky'enkuba kyakwata era mu kaseera katono yatandika okutonnya. Badduka ne beggama mu kizimbe ekyali awo. Enkuba yeeyongerera ddala okutonnya. Ko Violet nti, eno enkuba etonnya tesalako erowooza omuntu anaasula wano? Mwesigwa yamubuuza gy'asula naye kwe kumutegeeza nti asula Bukoto. Mwesigwa n'ayongerezaako mu kusaaga nti, eyo wala bulala naye tofayo ojja kusula ewange. Violet yamubuuza nti, okusula ewuwo ng'olwo ekiro ogenda kunsasula mmeka? Mwesigwa yamubuuza nti, ate nga lwaki nkusasula? Mbadde nti ggwe oba olina okunsasula olw'okukusuza. Mwesigwa yalinga eyeekanze kwe kubuuza Violet nti, ogambye okukusasula otegeeza ki Vanessa? Violet yasitula ebisige n'amugamba nti, otegedde. Mwesigwa yawuniikirira n'atandika kusaba kimu omuwala ono aleme kubeera ekyo kye yali atandise okumusuubiriza. Waddawo akasiriikiriro, Violet muli ng'afa enseko. Ebyo eby'okutabula omuntu bye bimu ku byali bisinga okumunyumira. Yakimanya nti kati Mwesigwa alabika amulowoozaako nga malaaya. Kituufu Mwesigwa yali yatabuddwa dda nga muli yeebuuza obanga ddala omuwala ono malaaya. Yali tayagala kukiteebereza nti kisoboka okuba ekituufu nga ddala malaaya. Omuwala ono yalina engeri gye yali atandise okumufaako ey'enjawulo ate laba omuwala bw'aleeta emboozi ng'eyo. Yakyuka n'amutunuulira kwe kumubuuza nti, kino okimazeemu bbanga ki Vanessa? Violet yeewuunya ono ky'ategeeza kwe kumubuuza nti, otegeeza ki ssebo? Mwesigwa yamwanukuza busungu nti, ekyokwetunda. Mwesigwa yayogera nnyo Violet kwe kumaga amagaala be obanga waliwo omuntu yenna awulidde. Ekyayamba
buli muntu yali ku bibye ate n'olukubakuba engeri gye lwali lutonnya ne batasobola kuwulira. Gwani akugambye nti neetunda? Okukugamba ebyo olowooza mbadde mbitegeeza. Ononsonyiwa mwesigwa, naye omubiri gwange sigusuubuza. Mwesigwa yeetonda. Ononsonyiwa, naye nange kibadde kinnumye omuwala omulungi nga ggwe okwetunda. Violet yasalawo okwongereza ku ekyo mwesigwa kye yali ayogedde, n'amugamba nti kaakati bantu kika ki abeetunda? Mwesigwa yamutegeeza nti be abantu abatalowooza bizimba era abalowooleza okumpi. Olaba Vanessa, gwe muntu gwe nneegomba, si kweraga oba lugezigezi, naye amazima gali nti nze ndwawo okusembeza omuntu gye ndi. Bantu batono ddala bendabamu eby'enjawulo era bensembeza gye ndi. Yayongera okumutegeeza nti omanyi Vanessa, nze nkwegomba embeera zo. Oli muntu mwangu, olina ebirowoozo ebizimba, otuukiriza ky'oyogedde. Si kyangu okusisinkana omuntu atuukiridde nga ggwe. Amazima bw'oba olina omusajja alina kubeera mu mativu olw'ekyo ky'alina, era wa mukisa okubeera n'omukyala nga ggwe. Sijja kukulimba naye mwegomba. Violet yabugaana essanyu nga muli yeebuuza obanga ddala yali ekyo mwana mulenzi kye yali annyonnyodde. Violet yasiibula n'atambula agende we yali alesse emmotoka ye. Mwesigwa yamubuuza nti okakasa wannyimidde ddala ennamba ye y'essimu? Violet yamutegeeza ng'ennamba bw'atagyetaaga, wabula nga bw'aliba agyetaaze aligimuwa, naye si ku olwo. Mwesigwa yamubuuza ky'aba akola okumukakasa nti agyetaaga. Nakyala yamugamba bugambi abimugumiikiriza nti ekiseera bwe kiriba kituuse aligimuwa. Musajja wattu yasigala yeebuuza olunaku lw'aligimuwa. Yamubuuza lw'aliddamu okumulaba. Violet yasooka n'asirika, n'oluvannyuma n'amugamba nti tofaayo, Mukama ajja kutusisinkanya nate. Ebyo yabyogera atuuse ewaali mmotoka ye. Naawe Vanessa, atafaayo aba musiru. Nina okufaayo era nkusaba ombuulire. Nakyala yamutegeeza nga bwe yali ajja okumukubira essimu. Bw'alaba Mwesigwa alinga anyiiza olwa kino, kwe kumugamba nti oba nzija ensula ewuwo, olinawo ez'okunsasula? Mwesigwa yaseka busesi. Nakyala naye yatulika n'aseka, kwe kusiba omusipi gwa mmotoka, bw'atyo n'asimbula agende. Mwesigwa yasigala atunuulira mmotoka ya Nakyala Violet okutuusa lwe yabulirayo. Yawulira ng'awulubaliddewo, kyokka nga tamanyi ddi lw'aliddamu okulaba omuwala ono. Buli lwe yasisinkananga omuwala ono ng'alina engeri gy'akkakkanamu n'awulira emirembe muli. Yatandika okwewuunya obanga ddala yali agudde mu mukwano n'omuwala ono. Ekyo kyali kisoboka, naye ate nga ye yali takyakkiririza mu bya mukwano. Ye buli lwe yawuliranga nti yeetaaga omukazi ng'agenda kufuna gw'apangisa, wabula si mukazi wa kubeera naye nga muganzi we. Bamalaaya yali abamanyi bulungi emize gyabwe, kale kyeyava yennyamira bwe yakirowoozaako nti Violet ayinza okuba nga yeetunda. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olw'akadde akatayinza kubeera ku ludda lwaffe. Nange munnange nta njota omusubi, awo we tujja okusinziira ate tweyongereyo n'okumanya biki ebyaddirira Lugaba bw'anaabakkiriza. Akuume atakumira mpeera.